Kati internationally kiri kitya mu bayimbi when it comes to challenges. When it comes to challenges. Bayimbi kigwali ogamba nti kati ono. Since you're a dancer, I gotta say, like international wise, abayimbi abali international, they are really good. How? Like Basasula bulungi. Basasula bulungi, and they come. Thanks to God. A person from UK will inbox you. Nakuwa kalimu. People from Kenya, South Africa, everywhere. Yeah. Ngatakulabye nako naye nga ayagala omukolere challenge. Yeah, nagamba I appreciate your work. You're really good and yeah. Bani abali bakikoleddeko? Abali banji. Oh, now appreciating my work. As in, there is this song that I did for P Square. Oh. Yeah, those people abayimba personally. Personally. Yeah. So they inboxed me because nasoka nenkola video. Nenkola video ne hitting 3.1 million. 3.5 million. Nga challenge. Na challenge. Because I loved it. Okay, I love the song. And then I did another. The same song. The same song. Nekuba 2.3. Is it? Yeah. So recently they inboxed me and they're like, "Hey, we love your work. Thank you so much." Blah 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 blah. Ngani akutext management. Oba abayimbi bennyini. Management. Sibayimbi bennyini nyini. Naira soon you're gonna be seeing something. Yeah. Something as in? You're gonna see. You're gonna see. So they appreciated me and sent me some dollars. Some what? Dollars. Yeah. So nga bakwebaza olw'omulimu gw'okwakoze nti olw'okuba nti wakoze challenge. Yeah. Because I did it with love ate nekuba. Because nebwogira waggulu or you can just see me on the top of the challenge. Oh. What feeling good? Very good. Very good. You know, it is really good. There is this feeling, Joe Lidanga, an international person is talking to you. Ngakwinboxinze. Ate ngalaga goli wa manyi. Ogamba kati bulijjo banzala naye era kale era. Yeah. So no ending up nga omulimu gwo. I'm loving it. You're loving it. I love what I do. Cause yeah, they make okay. I feel like I'm supported now. Because Muksoka I was not supported. I feel like I love what I do now. No regrets. Mubena mwera challenges ezenjawulo. Most especially oli mwana muwala, oli mwana muto osoma. You need you need this support. Of course. Somewhere somehow. Of course. Ati kyewandeetaaza okubeera nga omuntu yenna alaba interview eno akuyambako in any other way on the other. Because oli muto, you need support. Yeah. Yo jetaaga. Kiki wandigambye nti kati omanyi I need this. Era nja kwetaaga obuwagizi bwammwe yenna ali. According to combination jenkola. Bwemba ngenze ku university. What I wanna do? It costs a lot of money. At campus. Yeah. So chiba chinetagisa okusooka otuula I work. Sponsorship era. That's what I gotta say. Sponsorship. Only that. But for the rest will be okay. For the rest, maybe even over you can a struggle. Business or something. That's like a I think that is the hardest thing that I'm scared of. Yeah. Having to sit down, get up on a tula, I first work, then get up. Bannange, omwana ono bamuyita Gianina. Oye yenna ali eyo naye nga yeerabirira, yeeweerera. And she's in Form 6. Ajja kwetaaga ku buyambi bwammwe yenna anaasobolayo kyaba n'abaakutte. Yeerabirira ng'omwana omuwala, she's a dancer. So saagala obeere eyo
ng'olinawo akalimu konna koza omuntu yenna ng'asomye n'amalako senior 6 aba yeetegekera university and of which omuntu ali ku university alina okusoma nga bw'akola to make things better. So omuntu yenna ali eyo ojja mutuukirira talina buzibu era ennamba abeerako ku TikTok nga bwe mbagambye naye nga mwana talina buzibu. Follow me on TikTok, YouTube and Instagram. Follow me on Instagram. Gia.nina6390. Gianina6390 on YouTube. And on Instagram, of course, Gianina6390. You can just put in Gianina, that will bring me right out. Okay. Yeah. Oh, mwana ono. Nenga mwebale nnyo ddala abalaba Taufik Media egi keeping on nga musubscribing. She's a dancer. Amanyiddwa nga Gianina. So kubuuze ku bantu. Sup people, it's a girl Gianina6390 here telling you everything that you like. Kati kyeki ekyo? It's an introduction. Your introduction. Yeah. Amanya gagadala gwange. Amanya gagadala. Gakuswaza. Teganswaza. Just. Naye eri ekikali osijja byogera kalengeera bw'olumanyi. Eri ekikali badde ki? Yange. So adyogera. Jadyogera gye bujja nga ngaggawadde nga ndi biliyoni. Saabusanya kugamba nze gundi. Nakolawo kikati. Kale. Omulabi waffe wa Taufik Media nga bulijjo bwe mbagambye nti ne kabebi kano kaana kato kawala bakayita Gianina era nga kadansa. So simanyi abakategeera mukategeera naye nga tugenda batwogeramu nko naye ensonga z'okubeera nti munna ebintu by'okuba nga azina bino abitandika ddi era ani yamu inspiring okusalawo okugamba nti kantandika okubeera nga nzina era biki bye yali akola before joining dancing. Nina, omuntu ayagala okumanya oli muzinyi like abantu abasinga bakulabidde nnyo ku TikTok. Ojoininga ddi TikTok era otandika ddi okuba nga oyingiramu embeera y'okuba nti munnaye otandika okuzina? Like being active on TikTok, that was last year, second term. Yeah. That's when I started to be really active on TikTok. Kyali kitya? Experience yali etya after you joining the TikTok? Well, it was really good because people liked me. Immediately? Yeah. I didn't have to struggle a lot or what. I posted because accounts nali njirina nenga siri active. Kati when nayagala nbeere active, chan stressing amuko first week. I could post nga biri awo. Nga biri awo bitya? First week nga biri awo nga postinga naye nga simanyi kale kintu ki bantu kye baagala bulungi. Because natandika, yeah. I remember nali nvudde kusomerera. Nenkolayo ka video, ne banshootinga mu a week esooka nga biri bulala. Then ey'okubiri nalina mulwadde kolo saasoma. I came back at home and I was like, ngende shootinga mu video. Nenkuba 1 million awo video. Kagundi akasooka. Naye nga ki ekyamazina wali okimanyi oba you guys wali opracticinga? No. Have been a dancer ever since. Okay, kuva buto. Ngoli dancer? I know how to dance. Ngera kale kyemmanyikiddwa even in our area. They be like, that girl can dance. That girl, she loves music. Queen dancer, bichi, at school, everywhere. I think abantu abamanyira, that's all they know. Dancing and singing a little. Yeah. Kati nofuuka kabejja? Yeah, you can as say in, that. Nofuuka famous, kankyogere bwenti? Yeah. Kati sofo kikutwalidde ebbanga ki bukyanga ojoininga TikTok? Okubeera nga kati oli dancer, to an extent abantu bakupangisa, kikutwalidde ebbanga ki? Kati kitutte ebbanga ki? Kitutte ebbanga ki nga ndi ku TikTok? Oba ng'ofuuse ng'ojoyiniza ekintu kya TikTok okubeera ng'ofuuse dancer officially nti ofunamu n'ekasente bakupangisa? Myaka ebiri. 2 years. 2 years. Ewaka gy'ova, your mom, your dad, parents. Well,
I could say my guardians. Yeah, my guardians. What's up with them? Anti ebiseera ebisinga abazadde bano tebatera kwagala bintu ebyo Oh yeah, mugenda kwonooneka. balinze tebanjagala bikole. Era I struggled because nze kyenali njagala abagaana ne bakola ki naye era nga wobimanyi ng'oyagala ekintu from nowhere ojja kakaneera okigguseemu okitegeera. Yeah, naye nga mu kusooka baali tebanjagala ku TikTok. I struggled a lot. Olutalo amaanyi nno. Kati obakonvinsinga otya? Baŋŋaananga nobeera oli awo kale basooka ne baŋŋaana ku TikTok. Etandise okuntwalira obudde. Jjukira I was in Form 4 kandi candidate ne baŋŋaana. Kati in that period nga ngamba omanyi kanneesonyiwa TikTok kanjite. Rickman called me. Rickman? Yeah. Rickman man Ricky? Yeah. He called and he was like, how are you? I want you to be in my video. Which video? Omuggo gwa Musa. Omuggo gwa Musa? Yeah. Should we say that was your first gig? My first big gig. Yeah, that was my first big gig. And he was like, how much okolera sente mmeka? Nga nze simanyi na sente mmeka ze nkolera. Yeah. So I was like, namugamba kale press gye namugamba. Nandabolinga namu. For real? Doubled. I went there ne tukola video bulungi nnyo nadabolinga sente zaali nyingi naye sizikwatangako. How much was it? How much was it? By that time zaali nyingi. Kugwe. Kunze zaali nyingi. Yeah. He gave me 800. 800,000? Kwanza namusaba emitwalo gyali 15. Namusaba emitwalo 15 and he gave me 800. I was like, you're a good dancer, you're passionate, you know what you want. Ela he's the ye muyimbi mu bayimbi bonna. Ye muyimbi simanyi nakumanya ne wakuba kayimba ki. Nze. Ye muyimbi gwe nsinga okwagala kale. Yeah. Alina omutima omulungi. So since then, n'otandikirawo? Ntandikirawo mpola mpola. Yeah. Okay. Olwo abazadde, when they saw money, kale my guardian, don't say bazadde. Yeah, because my sister. So nalaba ku sente. Ate nga eyo gyali bamugamba muganda wo celebu biki naye ng'ali mu kiri ng'era tabi kale nga si kukyukira we. Yali nga ayagala okundaga sometime ansupportinga naye era sometime ogw'obuzadde. Naye nga sister we yalinga maama we ne taata wo? Yeah. Who are your parents? Oh, they died. Oh, sorry. May they Okay. so rest in peace. Kati sister we saawa zino yalinga guardian we, ye mukulu we? Yeah. So nakugamba ekitegeeza ogenda joininga TikTok already sister we yali akugaidinga mu ebyo? Yeah. Yangaidinga buli kimu ebintu byonna. Yeah. So kati gwobeera naye? Yeah. Yeah. Ng'osose kuwuuna toli sure na byo ngamba. Okay, I live with her, but sometimes ndi mwana wa jjajja. Mbeera ne jjajja. Obeera ne jjajjaawo? Azaala mami azaala dada? Don't go into details. Anyway, kale azaala mami. Azaala mami. Kati oluusi gy'obeera? Yeah, naye technically. Mostly mbeera wa jjajja. Kusingira ddala. Jjajja abeera Namasuwa? Naye naawe. Abeerawo. Lwaki oyogera gy'abeera? Anyway, kale gy'abeera. Yeah. Gy'abeera. Okay. Ndina, tulaba nti ozze obeera ku TikTok, abayimbi bano tulaba nti ng'oggyeko Rickman okuva n'akuwa gig. What was your next gig there? Next big gig? Yenga badduse mutwe abaayi. Nkoledde abayimbi bangi vidiyo nyingi. Badduse mutwe. Naye kati essaawa zino gwe mmanyi vidiyo gye nakaba shootinga Eddie Kenzo. Labako obulabi naye togula. Yeah, that song. Yeah. Abasigadde. Ne Karo Kasiti. Okimanyi ennyimba endala nzeerabidde.
nyimba bambi nyingi ziri awo naye nzeerabidde. Okay. Yeah. So your last video, actually your last video, togere kwendo last video, video gundi jo nakulabye ng'olimu ne abaana abasinga abanyi netwalabye almost go oifuze video shoot eyo like dancing. Nefuze video shoot. Do you know that I even came late at that video shoot? Like tulaba gwa asinga okubeera ng'oli active. Na generate. Yeah. Era nazinaku katono with some casket. It didn't even took like like even an hour. It took like 30 minutes. 30 minutes. Ninga nabasanga bali badde ba shootings da. No jiyingiramu. Sajiyingiramu bankubira ne bampita. Yeah. Kati oli waba akwetaga like for now inza kubanga like sente zino otandikira ku sente nga meka. Ayo tebabyogera. According to entrepreneurship you don't do that. Ajja ne twogera. Olinga akwetaga kubira kubizisimu. You call me, we talk about it and it's negotiating and it's about tugenda kikola. Abayimbi bano enkolagana yammwe n'abayimbi bano eri etya? As in times of payments kiri kitya? Simbi. Be frank. Be frank. Frank olowooza alina kyafuna. Frank atalina kyafuna naye. Yeah, simbi. Abamu bakubirayo abalala ne mukolagana. Naye nga abasinga obungi bakubirayo tufuna. Saabasinga obungi. Saabasinga obungi. Biki byolaba byosinze okufunamu sofa oba tonnaba kukifunamu? Ofunyeemu? Nfunyeemu. Ngaki? Bingi. Nfunyeemu ettaka. Nesasulira school fees. Yeah. I can take care of my auntie. You know, like I can take care of a person. I can take care of people. Just have an angle no but I need this, I need this or this. Yeah. Nelabiridde. Kwegamba I'm standing. Akasente kano. Fees gwe wewerera. Yeah, I do. I do. It was one of my wish because my sister yali amperera. Ampere I 1 hour card mujeko gwo mugugu because she's not si muntu mukulu nti yali awo. Ate yatandika okumperera nga muto. And I realized she also needs a life. Era nga nsaba Mukama once I start earning ogwo mugugu nja gumujjako naye kala tandika okubeerawo kyeyekolera ye nga y'omuntu. Kugamba ogwo omulimu gwina gukutadde being a dancer. Yeah. Gwina gukutadde. Ne weewerera? Yeah. Kugamba akasente kava mu dance. Toyina muntu yenna sponsor, any other sponsor oba ki? No. Not really. Oli bw'omukolera n'atakusasulawo ki ekikugira your mind? Kuzi tulaba nti enkolagana yammwe n'abayimbi yese ebeerawo. Kimanyi nti waba written documents nti munnaaye. Osobola okitetenkanya ng'omuwala kuzi tulaba nti weerabirira, weeweerera, olina abantu abalala b'olabirira. Oyinza kitetenkanya otya in case oli akukozesezza n'atakusasula? Okikavalinga otya? Obeerawo n'ekirugu kyo nga kikuluma. Sometimes you get upset nebikukaaba because omuntu ayinza okuwa omulimu n'osalawo ogukole naye ng'ogubaliddeko bingi naye nga ye takimanyi. Sometimes no risking even your life. Obasobola okuyita nga obudde bwa kiro oli mwana muto tolina kugenda eyo. You are not supposed to be there. Naye nga you have to be there osobole okufuna akasente akagenda okukulabirira gwewava omuntu. Naye omuntu ye takitegeera. Kale omuntu oyo bw'akulyaza amanya next time bw'addamu nakukubira osobola okukolagana naye?
batuba tubyogeddeko kozi munaye era obeera weetaaga ssente. Bayimbi ki abali bakozeseza ne batakusasula? Leka nawe sisobola kuboogera. I can't be frank. Balabise. Naye bakimanyi. Era we ntuba mweno kamera buli atansasula akimanyi. Akimanyi era akimanyi nti mukwano tewakola si kirungi. Tomukubirako kasimu n'omugane munnaye wankola oti ebbanja lyange sitole ki? Nawe okuba beebuzaabuza. Beebuzaabuza. Challenge zino z'okula mu bayimbi. Yeah. N'omuntu okulabikira mu video ye okubeera nga dansa. Yeah. Bina price tag. Yeah, bina. Byanjawulo. Bitya? Byanjawulo nti challenge. Anyway, challenge ogiteekamu nnyo ssente nnyingi. Naye challenge ebintu bibeera organized. But the problem is most of the time but director tebaba organized mu video shoots. Challenge wandikoledde like kale 30 minutes or 1 hour. Mu video shoot osobola a whole day ng'oli ku video shoot muli mukola. That is nga director tamanyi budde bakugamba ssaawa 4. Video etandisa ssaawa 10 oba 11 ez'ekawungeezi. Owamugamba nti nolina vaawo ssaawa 2. Kati balaga tebanna batandika ne sikiti tebannagituukako ne mukakana nga muvuddewo ssaawa 4 ez'ekiro. Wali osuzeko ku seeti tekikutuukangako? I always fight hard. N'omala n'oddayo eka? Mba nina okuddayo eka. Tosulangako anyway oba nti munnaye bino bagamba nti twasuze ku seeti nga tukola, twasuze ku shooting nga tukola, tekikutuukangako? Ku shooting nga tukola. Pasiko nga tugenze nga mu ebyo ebya promotion, nga tujja mugenze wala, then that ekyo kyekyo. Naye mbu seeti. Kwegamba abayimbi baffe abaawano balina engeri gye baba kutugeddemuuko mu ngeri emu oba endala. Abamu si bonna. Yeah, si bonna. Abamu. Temuli babatega bibatu? Era munnaye wabeerawo naye era naawe otega by'otega n'olaba nga gw'otega takuliiko n'obivaako. N'obivaako n'obyesonyiwa? Yeah, cause abasinga bawala. Ate oba mwana wa buwala. Of course, ebibeerawo. Ebyo byonna bibeerawo. Okoze otyo byewala gwe oba naawe munnaye you're moving in that same line? Not really. I'm a straight person. I'm a straight person. Though some people bayinza okirowooza nti oba rude oba ki. Naye once you come to me, I'm not interested. Of course, I will be like, no. Saagala. Nsonga za business, only business. Yeah, because business terina kugattibwa mu mukwano. Ebintu ebyo tebikwatagana. Buli w'obigatta, you're going to lose one. Oba all. Tebagatta business na mukwano. Nkubuuziza video z'abayimbi meka ze waakabeeramu? Video z'abayimbi? Amazima video nyingi. Naye amannya waliwo Power, Caesar, Kapeke, ne video ya Kapeke, ya masanya, kati kaliwo akalala. Video nyingi naye siri muzijjukira ate nga mainly buli lunaku mbeera nzijjukira. Kyemanyi kino kikutuukako naye ne bakubuza ekintu ng'abantu bakubuzeeko mu bwongo. Naye nga nyingi, video nyingi bambi zo ze mbaddemu. Okay. Kati ebintu bino bikwasaganya otya? School, dancing, obikwasaganya otya? At the same time? At the same time. At first it was hard. It was really hard me to balance them. Naye kati now I balance them. Sawa za somero ziba za somero. Because nze nsoma 5 days a week. From Monday to Friday? Yeah. No, from Monday to Saturday, Friday mba sinayo lesson. Zenaku ze nsoma. Sunday mbeera ndi wa shooting oba Friday nondawo kweza ennaku. Yeah. In which class are you? I'm in senior 6. Uri mu senior 6? The candidates.
Boloze success card. Nga ngenda gikuwa. Ngenda gikuwa. Yeah. Kino ekintu ekyokubeera nti tekinange kitataganyamu kusomako. Kuba since you're a candidate. Mu kusooka I won't lie. Kyantataganya. Because with all the moving, omanyi obeera obumiza ku TikTok unengeri gy'ofuna emirimu maximumly. You can't even handle. Emirimu gy'ogifuna. Emirimu gy'ogifuna. Thanks to God. Kaakati kyajjanga ebiseera ebisinga nga I'm not even available. Obeera ng'ogamba okay tomorrow I'm going to school. Ne bakuleetera gig ng'eriko ssente. N'ogamba sijja genda. N'ogamba ate neetaaga ssente. Olumu nga tonamalayo school fees. N'ogamba let me go. Kangende nkole kino. N'okikola. Ate kati obeera ogamba n'enkya ngenda. Neera ne bakuleetera gig endala. No ending up nga wiiki osomyemu ennaku bbiri. Nga simanyi byoganizinga bulungi. But until I sat down, nengamba I'm supposed to do this and this and this and this. Kino kirina kubeerawo kitine bwe kiti. Ngamba kale. Kati nenjiga okwogera n'abantu omanyi kale I was easy. You can come to me nongamba biki. Wekenyino nga nze nkya sigenda baawo lelele. Yadde nange sigenda baawe. Nze I take the pity part. Nengamba okay it's okay. We can do tomorrow. Until I learned nti when mbeera nange siri available I also have stuff to do like you. Yeah. Kati nondawo ennaku I separate. Komo n'ebiseera ebisinga kino kireeta enkolagana okula like okuscoringa poor results oba bad results. Yeah it does. Nanti kyoba olaba even oyina onoonya essaawa za just now I organize very well. Engeri gye nina okikolamu. So kati tusuubire good results. Of course. Kwa munne kyagala oveeyo ate ogambe munnange ate munnange mu bino byaba kyankalanyako. Of course. Yeah. Enkolaganayo ne banno bano ba dancers babo ku TikTok erieta. Enkolagana naye? Because on TikTok tulaba there are so many dancers on TikTok. Yeah. Enkolaganayo nabo erieta ko nkimanyi mubeeramu ebyennugu mubeeramu ebya beefing enkolaganayo naye erieta most especially bano aba bosanzeewo. So that nungi. What I know may like nungi. Cause nze siri nnyo omuntu wakubeera nnyo mu bantu kiki. I'm my own person. Now when I get a chance to meet them most of the time, tuba tulinayo gig fenna. Things are good. So I take that. Toyina muntu yenna gw'ogamba nti ono mbeefinga ono mubeefinga biki. Well, nze kale nze oba ngambe ki nze muntu atakinga too long to realize nti omuntu ambeefinga. Because sifaayo nnyo ku bantu. I'm gonna be in a place naye it's always about me. Kino neetaaga kino. If it's not about me siriwa nnyo obudde nze. So kintwalira obudde. Era osobola okubeerayo n'oba bagamba ono yagambye kino ne kino gamba tewali yenna gw'ogamba nti ono mwegomba oba inspiring okukola kino tolina. Ku TikTok? Ba dancers abali ku TikTok. Bwe najja ku TikTok ba dancers abali kuno tugambe ab'ebweru. No, abali ku bano abammwe bano bemuli abali mu age bracket ya bonna kwe bali. Zaira Baby, Winnie wa Mami, who else? Obamanyi? Well, I could see them and I appreciate nga ngamba they are good. They waliwo be natuna nga ngamba this one is really good. Well, there is this TikToker. Tutunulie mu bakyala, mu bawala. Mu bakyala. She was the first TikToker here ku TikTok. She's called Charlie D'Amelio. Yeah. I like her so much. Yeah. Or your TikToker. Then there is this one called, of course, who doesn't like Endurance Grind? No one. And Lisa Kwama. Everybody loves them. They are great at their work. Organized, smart. Everybody, buli omu yeegomba bo. I gotta say. Yeah. Kati obukyera ku makya ne bagenda bateekawo competitions oba battle. Yeah. Whom do you like to battle with? Whom do I like to battle with? Noga nti kati kedde ku makya
oyo musobola bamumpe mwewulira ani bamumpe mwewulira simanyi I think anyone kaba bali big because nze nganze omuntu bichanza ku TikTok sikola na ku rehearsal I've never been at any rehearsals mungene jige amazina gange yigira ku set yeah toina budde bwa rehearsals nti ofunemu obudde ogenda rehearsing nti ngene no usually mbadde nga sibuyina naye when I start rehearsals I'm really good I know that atenze tewali kintu kyengamba nti no kala amwebo amwebo zenganze omuntu amwebo yeah kozi nkimanyi buli muntu okubeera perfect mu bulamu oba mu kintu kyakola alina rehearsing well nze mbigira okuset tulinayo obudde bwogamba nti kati muna this time nebadde eddakiika 3 noyiga amazina gano kangene rehearsing but I'm gonna start that also kiri mu plan no I'm gonna start it is in the plan now kiri mu plan naye olaba sikola rehearsal ninga oli perfect yeah kati wenkola rehearsal kigenda kuyitirira yeah ate ekikuleetera okwambala in this way eya tomboy kiri part of the dancing thing oba kozi nkimanyi ne bwoba oyambadde ngambe patra kale ngambe kale like legging you can make it yeah ekireetera okubeera nti you guys mwambala nga tomboy ne mwamba kozi ennaku zino byakyuse mwine ennyambala gye mwambala ne musumulula omusipi ne mulaga this thing nebeera ng'eri out why okay first nze ndikunze about me simanyi about others anti abalala bonna ndaba kati gufuuse musono ku TikTok nze mwambala empale nnene lwaki nyambala bwenti which reason nze kuva dda olimu olutomboy I personally I'm not good with dresses and skirts bwe mbyambala kale ngambe ki sagala nnyo kwambala bintu nga biri nga siri nnyo mulungi kale mu kwambala yo skirt na biteeteeyi tibikunyumira kale I love fashion and the thing is women's clothes okay our clothes abakyala lwe lugoye lwogenda okwambala olugule wano ng'olwagala nga tonnasala luguudo osanga omulala osange bataana abalwambadde ate nga bonna bali mu category zaabwe I love being unique ate kale n'oluusi nga n'abambala engoye bwezityo balina bye bazikoleramu ebiri weird mbadde mmanyi nazino era ezino ze mwambala kati nze when I dress like this I'm comfortable I'm really comfortable mbeera ndaba I can dress the way I want sometimes decent oba okitegeera osala nnyo bintu byakwambala buntu nga bumpi biki yes mbyambala naye it's not really my thing where I that comfortable kino ekyokubeera nti mwambala bwe muti like a tomboy thing nemutulaga ate kati ekyomusipi nemutulaga you know let me explain that also so me I have this issue I think I will make a video I post it even on my TikTok buli lugoye lwengula musobola nga mpale nga lunkwata bulungi mukiwato kiba tekintuuka yeah like I'm gonna do it and I post it for real lwaki toga tumanyi size yo gyoyambala ebeera yeeyo wansi nga nkwata bulungi nnyo naye nga ekiwato here kiba tekintuuka nga wasigalayo is it called a bucket yeah kati nga ate nina okusiba omusipi nteeke eno omusipi oba okitegeera kati nga ate bibeera weird so I decided to be kale nkoleyo ekintu nga kigenda kubeera fashionable for me because kino ekintu nakitandika okikola dda sitandise kati mbu nkikole kati no kuva dda yeah
Banalabayo nti empale zezo ennene that is gonna lekayo this. I was like, yeah, sure. And there is this fashion era. So yambala empale ennene oteekako n'omusipi. Yeah. And it's fashionable. It's fashionable. It's it. Yeah. N'ekyokubeera ng'oyambala oddaawo n'oyambala nga tuli mu budde bwa kukola kuzina. Waliwo obaddeko awo n'okiteekamu in your mind n'ogamba nti kanyambale ku dress, those si bintu byo. Apart from these, bino bye bikunyumira byokka. Siddaawo mbu nyambale, no, it's rare. It's really rare. Ate sikikola mboba mbu yes, ngende ngule empale zokka naye nzikakkana nga this is all I have. Kale zengoye zenina bwezityo. Because sigenda kwambala kati singa nyambadde skirt essaawa zino. Singa sirina mirembe. Ninawe nakulaba ng'okakubi. Yeah, for TikTok. Era I'm really sorry bambi. Obaani yali akutwala ku kadina. Twaleli naawe. Ng'oyambadde ka red. Ako naera nali n'akasawo ka challenge. I did it. It's a challenge. Walaka yalwe yakagulira nga akutwala for a date. It was a challenge. It was a challenge. Era I did it after nenzijjamu engoye. Naye gwe ngayira engeri gye wandabamu. Was it really? Kyoga tewanyuma tebyakunyumira. It is something. Bane bansonyiwe naye engoye z'abakyala zengoye omuntu zagenda okwambala ogambe nti kati this and this za ssente zino n'engatto za ssente zino n'ekino za ssente zino. You can just know the price. Mu bakyala. But in men it's very difficult. Yeah, kinda. Because men stuff are expensive. Omwana Nina. Kati osomerera ki? Osomerera ki? Nzamanyi. Okola combination? Tetutuuka yeeyo tuwaleke. Combination gyekola. Ngimanyi naye gireke. Era naye ebyo bya TikTok byogera. Era birina omugambo ebyo. Nja kubagamba nga mmaliriza oba wantu munaba ndoizo gambo yaba combination gyatwala y'abaana basiru. Tali agendako ekyesinga agamba mu combination y'abasiru. Omuntu omusiru tagendera ddala ku owuta ekikutyako ekyesinga oli musiru. N'oyita senior 5 n'ogenda ne mu senior 6 ng'omusiru. Cause byonna bizibu. Byonna it's not that kale that easy. Si kyekyo kyogenda okubeerawo era w'obigayaalirira point 2 ziba zikutte. 2 points ziba zikutte baaba. Cause byonna byetaaga osoma. N'ebyosomerera tobimanyi ogamba nti njagala kusomerera kufuuka kino. Nze amanyi ojja kiraba. Just like ngawe mujja olaba ebigenda okuddako awo. Nakubuuziza ku ntalo z'abaana ba TikTok. Tulina omuwa muwala oba yali ani yali akutwala emisinde. Kiki obuzibu bwava kuti? Nsonga z'abasajja. Nsonga z'abasajja. Nange simanyi. Ndowooza yali atabuse. Mwamubbira omusajja. Musajja ki gwe babba obubbi? Musajja ki gwe babba obubbi? Ali nembuuza kuba mune twalaba nga kutwala kakaaba. Yali ayagala ndowooza kumanyika. Wali FM. Yeah. N'afuna amasannyalaze. N'ogamu. Yali ayagala amasannyalaze. Anti munnaye nze n'ebyo bintu nali sibimanyi like nali nze sibeera mu ntalo. That's when I realized nti omuntu asobola ova eri n'akuvuma nga tomumanyi nga naye takumanyi naye nga just ayagala kwambukirako. And for me by that time I never knew that because siri muntu wa ntalo. Yeah. You know how old are you? Tebanambala emyaka bano. Manyi obyogera wano ng'oli muto gye bujja ne bikufuukira ekitabo. How old are you? I'm 18. You're 18? Yeah. I made 18 in October 31st. Are you dating someone? Currently? No. Are you not seeing anyone?
nze amanyi naawe byabulamu wange nze amanyi. Are you in love? Are you in a relationship? That is confidential. How? Hmm? How? Actually confidential, private. Komune tulaba abaana bonna abasinga abali ku TikTok gy'ova. Buli muntu alina omuntu ataamu amuleeta publicly namugaayo ono. Then that's what they want. Likes of Zaira Baby. When one mommy stuff. Bani. Hey. I think that's what they want. Yeah, that's what they want. Maybe me, I love a private life. I personally. I love a private life. I don't mind people being there and nebankola ko kale bibagala. Naye ebyange nze nganze omuntu. Bibeera munda. Biba bya munda. Ninge ebintu by'abasajja byo biri tobinamu interest. Sigamba tisibirinamu interest. I'm a human being. Oh, you know Omusai. You know Omusai. Oh. Yeah. Ella when I find somebody nga good, he's good. Yeah. Ninge sawa zino toina gwolaba. Wayi nvaako. Nvaako. Even me to be. Omwana Nina. Kati internationally, kiri kitya mu bayimbi when it comes to challenges. When it comes to challenges. Bayimbi kigwa ali ogamba nti kati ono. Since you're a dancer. I gotta say, like international wise, abayimbi abali international, they are really good. How? Like Basasula bulungi. Basasula bulungi, and they come. Thanks to God. A person from UK will inbox you. Nakuwa kalimu. People from Kenya, South Africa, everywhere. Yeah. Ngatakulabye nako naye nga ayagala omukolere challenge. Yeah. Nagamba, I appreciate your work. You're really good. And yeah. Bani abali bakikoleddeko? Abali banji. Oh, now appreciating my work. As in, there is this song that I did for P Square. Oh. Yeah, those people abayimba personally. Personally. Yeah. So they inboxed me because nasoka nenkola video. Nenkola video ne hitting 3.1 million. 3.5 million. Nga challenge. A challenge. Because I loved it. Okay, I love the song. And then I did another. The same song. The same song. Nekuba 2.3. Is it? Yeah. So recently they inboxed me and they're like, "Hey, we love your work. Thank you so much." Blah 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 blah. Ngani ako texting management. Oba abayimbi bennyini. Management. Sibayimbi bennyini nyini. Naye soon you're gonna be seeing something. Yeah. Something as in? You're gonna see. You're gonna see. So they appreciated me and sent me some dollars. Some what? Dollars. Yeah. So nga bakwebaza olw'omulimu gw'okwakoze nti olw'okuba nti wakoze challenge. Yeah. Because I did it with love ate neekuba. Because ne bwogira waggulu you can just see me on the top of the challenge. Oh. What feeling good? Very good. Very good. You know, it is really good. There is this feeling, jowulira nga an international person is talking to you. Ng'akuinboxinze. Ate ng'alaga gw'oli w'amaanyi. Ogamba, kati bulijjo banzalaba naye era kale era. Yeah. So no ending up nga omulimu gwo. I'm loving it. You're loving it. I love what I do. Because, yeah, I feel like I'm supported now. Because Mukusoka I was not supported. I feel like I love what I do now. No regrets. Mubeeramu era challenges ez'enjawulo, most especially oli mwana muwala, oli mwana muto osoma, you need this support somewhere somehow. Ati kye wandeetaaza okubeera nga omuntu yenna alaba interview eno akuyambako.
in any other way on the other. Because any... oli muto, you need support. Yeah. Yo jetaaga. Chichi wandigambe nti kati omanyi I need this. Era nja kwetaaga obuwagizi bwammwe yenna ali. According to combination jenkola. Bwemba ngenze ku university, what I wanna do, it costs a lot of money. At campus. Yeah. So chiba kinetagisa okusooka otuula I work. Sponsorship era. That's what I gotta say. Sponsorship. Only that. But for the rest, will be okay. For the rest, maybe even over you can a struggle. Business or something. That's like I think that is the hardest thing that I'm scared of. Yeah. Having to sit down, get up on a tula, I first work, then get up. Bannange, omwana no bamuyita Gianina. She's an orphan. Oye yenna ali eyo naye nga yeerabirira, yeeweerera. And she's in Form 6. Ajja kwetaaga ku buyambi bwammwe yenna anaasobolayo kyaba n'abaakutte. Yeerabirira ng'omwana omuwala, she's a dancer. So saagala obeere eyo ng'olinawo akalimu konna koza omuntu yenna ng'asomye n'amalako senior 6 aba yeetegekera university, and of which omuntu ali ku university alina okusoma nga bw'akola to make things better. So omuntu yenna ali eyo ojja mutuukirira talina buzibu, era ennamba abeerako ku TikTok nga bwe mbagambye, naye nga mwana talina buzibu. So any last remarks? Any last remarks? Follow me on TikTok, YouTube, and Instagram. Follow me on Instagram, gia.nina6390, gianina6390 on YouTube. And on Instagram, of course, gianina6390. You can just put in Gianina, that will bring me right out. Okay. Yeah. Oh, mwana ono. Nenga mwebale nnyo ddala abalaba Tawfik Media egi keeping on nga musubscribing nga musharinga omwera nga yonna bagana tubaleetera abayimbi ab'enjawulo, aba celebrities ab'enjawulo, ba tiktokers, bukyonna ekikwatagana ku entertainment. Anina kingendo sembayo okubuuza, embeera eno ey'okubeera nti okwasaganya ebintu bino okuyimba n'okukola okuzina wandeetaze okuyimba ewabaawo opportunity okuyimba? Well, I have a good voice, so why not? Because tulinayo mu TikTok munnammwe yava eno nadde weewaawo akyaliyo, but would you love? Sure, of course. Because I have a good voice. Wemanyimba? Yeah. Kale bamaze banga bakingamba. Wali oyimbye kayimba ki? Nzamanyi. Wali tuwadde kale tuwe mwakapera. Nakayimba kani. Konna. Okulagana n'abayimbi. Yeah. N'oyimba okulagana n'abayimbi. Nakupenda nani batali kampanchi nawe siwahurire Redix webuzibu kale according nze nina ku ddoboozi kale